how many those ropes with sinsonga bakusala emisale emeka ku mubiri. It doesn't matter how many cuts you have on your body. Sinsonga mirundi emeka gye bakuwonga eri lubaale. It doesn't matter how many times they dedicated you to the demons called lubaale. Sinsonga mirundi emeka. It doesn't matter how many times yogenze mu ssabo. How many times you have entered the shrine. Olwaleero Today osobola okukola okusalawo okulungi. Today you can make a good decision. N'osalawo You decide. n'osembeza Kristo. You allow Jesus in your life. Okubeera omulokozi wo. To be your personal savior. Okubeera omununuzi wo. To be your redeemer. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abaluumi essula ey'ekkumi. The Bible says in the book of Romans chapter 10. N'olunyiriri olw'ekkumi. Verse 10. Enti kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu. But because that the person believes with his heart he is even righteous. Era yatula n'akamwa ke okulokoka. And he with his mouth he confesses it. N'olwekyo Therefore okusalawo okuli gy'oli owooluganda. decision is in your hands. Okusalawo okuli gy'oli mukwano gwange. Decision is in your hand, my friend. Nze Kuteesa George Williams. He's called Pastor Kuteesa George Williams. N'erya Lutaaya lyange. Even Lutaya is his name. Ow'ekika ky'Engonge muzzukulu wa Kisolo. He's from the clan of Engonge, the grandchild of Kisolo. Tuva ku Redeemed Church wano. We are coming from Redeemed Church next to you here. Tubaagala nnyo mu linnya erya Yesu. We love you in Jesus' name. Omusumba waffe Saamu Nangayi abatumidde. Our pastor Sam Nangai send his greetings to you. Era abaagala nnyo mu linnya erya He Yesu. loves you very much in Jesus' name. Nze wamu ne ttiimu eno gy'olaba. Together with his team here. Tubaagala mu linnya erya Yesu. We love you in Jesus' name. Y'ensonga lwaki olaba tweyaleka mu musana guno. That's why you are seeing us in Ne the midst tusala of ku masavu ne tutuuyana. we just reduce on the fats and we Naye nga twagala otwegatteko. but when we need you Nga to twagala join us, osembeze Yesu. when we need you to accept Nga Jesus, twagala okkirize Yesu. when we need you to allow Kubanga Jesus. Bayibuli egambye omuntu akkiriza na mutima. The Bible has said that the person believes with his heart Okuweebwa obutuukirivu. be given righteousness, Kitegeeza gwe okuweebwa obutuukirivu. meaning you to receive righteousness. Olina okusalawo n'okkiriza n'omutima gwo. You have to decide with your heart. Tewali muntu mulala agenda kukkiririza. Nobody will believe on your behalf. Bangi mumanyi obutagenda mu kereziya.